namugamba singa bucha olunaku lumu ne batugamba nti Sabazonto agudde eddalu kitegeeza ne gurupu yonna ero egudde eddalu tetubeewo kye tukola bw'omanya nti oli mukulu kuggwe yalowooza nti okukulu kwe kuba n'amagezi yalowooza nti era yandibadde akuwaidi eyo ensonga lwaki oli mumanyi Sisobola gimuwa kubanga ye ayagala nnyo buno obukulu bw'ensi n'ebitiibwa bakutangira kiddukano lya menvu bayinza okuba nga ogayoya kati okola otya gali otuula okumpi n'ettooyi BOCAT TV Neera tukwaniriza nnyo ku BOCAT TV webale kwera mpozi nga tosubscribinga likinga osharinga ewaka waffe ono bulungi nnyo obulamu musobola okutereerera mwana muwala mwana mulenzi aliyo ngayagala kukola audio oba video ey'omulembe BOCAT Studios basange bakawempe waliri ku Tura Road nga akava ku mizikiti ebiri bajja kubeera mpozi nga ate bakolako bulungi nnyo kuba ku noti 754 687 35 noti 754 687 35 ojja kubeera mpozi nga ate ofunira ddala ekirungi. Maria's Juice oyagala juice wa kubeera nga akola ku mukolo gwo birthdays parties zonna kwanjula mbaga munange omwana ono yajja okuwa akajuice akawooma obulungi ennyo ate kabeere nga kakuwoomera ddala ku noti 7 noti 5 5 7 53 ojja kubanga omufuna bulungi nnyo noti 7 noti 7 noti 5 5 7 ogenda okubeera mpozi nga ate ofuna owa Maria's Juice oba ogenda wali mu kibuga kyabwe kawali Kampala ku Ham Towers ojja kubeera nga omufuna bulungi nnyo. Aya olunaku olwaleero tulina omukulu ono alimbika biti bingi yanga Zonto ajjanga ate omusawo w'essanyu ajjanga ate ajja tuwanjulira ebiti bye byalimu ffe tumanyi nga Saabakaaki mutabani wange namuzaala eyo Mbanyala nze ngatte eggwanga lattu Uganda omayinze kyenfuba kulaba nga tilisi tribe ngizaalamu buli mbeere nga ngatta amawanga teri byakwesosola olinde bw'olituuka ku Museveni kale mbuza kubalabe abantu laba mwenna ku mukutu guno gwa BOCAT bannayimbanirizaako mukama mulungi okubanga abakuumye mwebale kubaayo amanya yenze Saabakaaki Simon Peter yenze yanga Zonto yenze Kajabuzi wa Radio Simba yenze Dr. Yanga Zonto etaawo tugirabye esebo ne tubeera basanyufu nnyo ne tugamba oba oli awo omusawo w'essanyu kituufu yafunye ku nseko bigambo bitambula wazzeeyo mu bizonto eri enkadde amanyi tulina nnyo bizonto ntubeera n'ebizonto enkadde abantu ne bagamba bamutemedde omutirembe essente zitambula ziri awo zitokomoka sente ezo bakuwadde meka ani ampese Sabazonto okuddayo ngazijjewa zampa ate gwaze nga neze nakola n'empaka saayo zaali mu okumumpa ate ampezi zino ezize kati wadiddeyo kakodyo oyagala asale ku banne ate obusente bwabwe akole kyeyakola ffe okutukumpanya ate ate kati ki tokoleke bakutangira kiddukano lya menvu bayinza okuba nga ogayoya kati okola otya gali otuula okumpi n'ettooyi bakutangira kiddukano atodde ku menvuwe oli ku kivuguto onywa amazima amatuufu sisobola kuddayo kale sinnaddayo nga we byogerwa eyababugambye nti nazzeyo yalina okubannyonnyola oba nazzeyo basazzeyo nandibadde sikinnyonnyola nsi kubanze omulimu gwange si gwakubuzaabuza balabi bwe mbasize kusomesa abantu mbanze kubasanyusa just to make you happy nsonga lwaki ndabidde mu kyambalo kino nga neeyubula okukyusa erinnya okuvako nnyo bizonto okufuuka abasawo b'essanyu neme kuliraanira ddala kabuyonjo tosobola liranya fumbiro kabuyonjo njagala effumbiro lyongere wala kabuyonjo yeruwa netufumbiro ati gwe bw'ogamba nti nno bizonto nnyo bizonto muba mubuzaabuza abantu ensi ekitegere nti twakikola luli nga twali tetwetegese kubanga batutwala misinde kasente bakatwala kamera gye twali tupakasiza ne bagitwala uniform ne bagitwala naffe nga tulina kwetega kye bayita okwetega kye twakola kwali kwetega ne twetega tubereberekaawo kati kiseera ekituufu ekyokubanga twandibadde tutandika okukola kyekino after omwaka mulamba kati omwaka guweddeko
erinnya New Zonto liri sigala nga lya mukutu naye nga effe abasawo b'essanyu era bw'oba onoonya omulimu gwonna gw'oyagala ottuwa oba mbaga oba kwanjula kyonna graduation gamba nti njagala abasawo b'essanyu bajje ku mukolo gwange oba babe boogezi oba bajje nga bazze kola entertainment oba nga bazze kuyimba kyonna ky'onaaba oyagala temunnaddayo tetusobola kuddayo tuddeyo tunoye kinaawe kubanga abantu badde babibuuza omusajja addayo atya tulaba gwe bawako interview ali omu yekka abavayo baali babiri Jajja Zonto talabikako mu kifaananyi talina waalabikirako ne beebuuza wamuliddemu Lukwe kiki ekyo tekisoboka Jajja Zonto amanyi nti amazima gali nti newankubadde nga waliwo ensonga ezaatujjayo empitirivu naye ekigambo okugaba Jajja Zonto nti akaddiye kyampisa bubi era ebigambo bye nayogera nabagamba nti we muba mumugoba wallahi bidda ngenda naye kigaaya munno nti kigaaya bulungi bwe kimala omumira nga kiwoomeddwa nga kikimaggwe kakati nali sisobola kukola bya kito era sisobola kulya mu Jajja Zonto Lukwe ekyaliwo kye mwalaba nga ngenzeeyo bannange tebatta muntu okutubba tekyali nti batutta bwe baba baali baagala tuffe Katonda yayamba tetwafa wetuli kati mu kyo mukama wange yampeereza akameseji ku ssimu ngamba nkwagala jatutese ntugenda ng'agamba tuddiŋŋane kirungi era twaddiŋŋana mu buntu bwe tusanga tewali okuddiŋŋana tekwali kwa gurupu kwali kwa bantu kwali kwa bantu nti tuddiŋŋanye twali twaddiŋŋana dda n'okuba naye tubuuzaganya kuba twasooka mu nnaku ezaasooka nga teri abuuza munne ene twalwawo n'okulabagananga kuba bakola ku makya nkola lwaggulu bwe tusisinkana radio simba wokka naye bwe twasinkananga olwolumu nga tubuuzaganya tayimu neetuuka ne tunyumyanga namuuko olw'olumu bwe twabanga kye tuyinza okunyumyamu ne tugenda bwe tutyo bwe twamala okufunamu obutakkaanya nabasonyiwa wakayita ennaku 2 mu mutima gwange anti nze nkugamba ene simu yaani iyo twayawukana ngenda kuza omwezi 3 Novemba manyize njagala nnyo nendaga abantu amazima nesidda mu obusungu bwe olabanga mwatambuzanga awo yonna nogamuntu wamusonyiye mu nnaku 2 message ngenda kuza omwezi 22 December ogiraba nagiweereza ani ono Master. Merry Christmas Master. Hope you are doing well. Teyaddamu. Naddamu okulaba ku message y'omukulu oyo. Yino wano nga zaalibwa February nga 10. Nga 10 omwezi guno ngebula nnyo tugende ku Valentine ng'agamba nti so bali ku kamera sobola olaba bino ebintu bisome read very well read carefully ndowooza tukwateko wano ewasooka wawo ofuna bulungi nnyawo ennaku z'omwezi zezo banagaza message mu December addamu ipulayi nga 10 kati njala mutegeere bwe nagenda nga ngamba tuddiŋŋane kirungi naddiŋŋana naye mu bw'omwoyo kyeyali ayagala okumugamba nakimugamba ku lunaku olwo lwennyini twayogerako 2-3 ng'obudde talina nange nga sirina ne twesuubiza kuddamu okusinkana ku ssaawa 8 kwolwo olunaku yavaayo leeti nange nga ngenda ku mpewo tetwalabagana ne bugenda kati ate olwokutaano lwa wiiki eyo nankubira nga alina obuyambi bw'asaba yaŋŋamba jangu onnyambeko njagala kukola waka wa spark koze okay kale narespondinga neŋŋenda naye obudde bwali bugenze ssaawa 9:15 ng'ate ŋŋenda ku mpewo kwe kumwanukula ne mugamba nti blaza obudde bugenze ndiko olwa lunaku olulala let me come on Monday era Monday bwe yatuuka neŋŋenda nenkola bye yayagala mmukolere kyekyo so kakati okuddiŋŋana kwammwe kuno kugenda kuddamu kukwasaganya ebibiina oba ebibiina bigenda sigala nga biri byokka naye nga bw'aba alina byayagala omukolere ogenda ne mukola that is the good answer I can give the public nti bw'aba alina kyanneetaazizza nja kugenda nkimukolere kubanga ne bannamawulire banno nabagambye nsobola okuddayo nga neetaaze ng'omuntu naye okuddayo kwange okubaako kye muyamba n'okuba nga neebuuzizza ku Jajja Zonto 1 ne bammemba bendi nabo mu gurupu ey'abasawo b'essanyu sayidi eno saagala bagambe nti ate munnaffe gwe tukola naye ebintu abikola gadibenga aliye ng'embwa etunda omuzigo kuba abantu bajja kwebuuza bano babuzaabuza bantu so nja kuddayo nga balina kye bagala mbayambe naye nga benkola nabo bakkirize era benkola nabo baligaananga ne Jajja Zonto nga kwali sijja kugenda kyokubiri nsobola okuddayo okukola n'omwami oyo mu bintu ebimu mu bizinensi singa ali bakyusizza omutima gwe n'avaamu obulyake obulyazaamaanya obukompanya okwagala okozesa abantu n'abadampinga wali wansi awo nga nakyakivuddemu onfuna bulungi
ekirala sobola okuddayo nga tuddeyo babiri Jajja Zonto kubanga sobola kuddayo bwomu pozi nga Jajja Zonto anzikiriza ne Jajja Zonto tasobola kuddayo bwomu okuleka nga tukkiriziganyizza. Kankubuuze buuza nze awo Jajja Zonto ye bw'oyogerezeganyaamu naye ayinayo omutima ogugamba nti tuddeyo tasobola. lwaki Baamubba ye munyivu baamubba mukadde omanyi kye bayita obukadde omuntu okubba ku myaka egyo nga musuubira nti akasente akanavayo nkola bizinesi nze kati njagala okukubula Jajja Zonto okimanyi yagenda n'okulizayininga ku radio ng'amanyi nti agenda concentratinga mu bizonto nga ye akimanyi nti agenda nakulinnya ennyonyi mu bbanga etali lyawala. ennyonyi yabulirawa ate bebo bizonto era nabo bagenda tufubutula nga bamanyi bagenda linnya ennyonyi nga mu gwokumeka nga mu gwokubiri babuuzo oba baali bagirinnye nga balinayo sho wabaloga byonna byagwa bonna baagwa ddulo bwe bagoba nga bamanyi bali mu linnyako ennyonyi bonna baasiraana lumu tewali yeeyongerayo mu maaso kitegeeza guli omukisa gwali mugatte gwawamu nga gulina kubayambira wamu ng'ekitole. So nzikiriziganya n'okukwatagana nabo mu bizinesi naye nga sizzeeyo nti ntudde wali muganduula kwewujja nabo kubanga neewujja luli sente ne basitula ne balya nfuna bulungi kituufu mbaatuwako bwe baatuwanga naye nabo bakimanyi twali tezifuna Desemba mu Novemba ne bakola pulaani neeyitamu okitegeera. Nkubuuza gwe anampita omulungi oba omubi bwe twali tuva mu bizonto twavaayo naki okuleka yunifoomu bwe twali twambadde ku olwo tubasabe ssente bagaana ozituwa lwaki beewoomereza eri ensi. tukyali ku BOCAT TV nze SULA SSENYONGA tuli ne Simon Peter Sabakachi oyinza omuyita dokita w'essanyu olinza omuyita ate mpozi yanga Zonto ate n'amanyi amalala mangi nnyo 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 emikutu gino tulemanyi okumuteekako mu time eri ey'eddagala naye tujja beera nga tugikomyawo mpola mpola. Tuli ne BOCAT Studios bakola audio ne video noti 7548 7435 yesimu koba okuba osobola okukola ka audio ako mulembe ne ka video ako mulembe ate mpozi Maria's Juice nakugambye genda wali eri mpozi ojalaba ka flyer kayita kawa akayero kuliko enamba yaabwe obakubire bakuleetere ka juice woli bakola delivery enamba yesimu eyeriko basobola okukolera delivery kasobera nga okyali around Kampala emikolo n'ebirala byonna bikola. Yanga Zonto wangisebo tusuubireyo kituyise joint cast oba ekivulu kyonna nga kiri joint new bizonto basawo b'essanyu nga bali wamu ne bizonto nga buli maje aga Rwanda ne Uganda nga gasinkanye ekyo kyo kisuubirire ddala kuntegeraganya ki nzikirizaganya ki bwe banaaba bajagadde bwe banaaba tebajagadde tetujja kubeera lutalo. Gwolinda bakuwe that idea oba gogendo gibawa ebiseera ebisinga obalanga nnyo omuntu kyayagala bw'omanya nti oli mukulu kuggwe yalowooza nti okukulu kwe kuba n'amagezi yalowooza nti era yandibadde akuwa idea eyo ensonga lwaki oli mumanyi sobola gimuwa kubanga ye ayagala nnyo buno obukulu bw'ensi n'ebitiibwa yalowooza nti yalina okuyiiyiza buli muntu kyova olaba ekintu kyataliimu yalaba nga kya kisiru so nga buli muntu akola ekintu okusinziira ku busobozi bwe oba ntegerekeka bulungi. Kunjogerayo n'ebintu ebibadde bitambula ebisinga abantu abamu balowooza nti waliwo ekisukka ku nsimbi newankubadde mu interviews obadde ojjookola nga ziraga nti ebizibu byava ku nsimbi nakuddamu kubakozesa application na biki ebirala bwe bityo naye abalala bagamba waliwo ekisukkako ebyo omanyi bingi ebyawula ab'emikwano abakyala baawula abantu okweroga kwawula abantu n'ebirala nsobola okukyogerako ekyo waliwo le mutuuka ng'abantu nga buli omu yatondebwa mu butonde bwe nfuna bulungi mulimu abantu nga bampaka mu kikula kya muganda wange Sabazonto musajja mulungi muwandiisi ayiiya naye tawabulwa twalinanga omuzannyo gwe bayita bendegere twawanyisiganyangamuuko ku mboozi leero bendegere tomulaba so nti bwe muba abangi buli omu alita idea n'idea musobola okukola ebintu ne mukola muzita muta productions ez'enjawulo nti ate tukola bizonto naye lwaki omuntu abeera ku ekyo ku maaso no tuleeteyo kabbendegere tunaakakolera wanti tugende mu area bweti that's why twali waffe Nabbaale ne bonaamubuuza twali mu nsozi zaffe Nabbaale yadde gurupu yalina ssente ezigula emmere naye nabagamba ekyemmere n'ebyokulya mubireke gye tugenda gyebiri kuba tugenda waka muki mukyalo we don't need kuwestinga sente zaffe tunazigulamu ebirala tukali tunagulako amazzi kuba tuyinza obutanya ga mu byalo eyo ga migga oba nfuna bulungi so nti ebimu ku bintu ebyatwawula yadde byali bingi nga okugaana oluyimba lwa Maryland dukolera awamu kubanga ogambye ogobope totasobola kugambe no katumwandikireyo oluyimba tululeese ogambye dussa ku channel tugamba tukole video as a team okiganye katugoba oyagala ki nti bwe buli obutiibwa obwa
buli kimunze n'okubanga nkikoze tosobola kukuba ngoma n'ozina leka abalala bazine gwe bakubire ki engoma. Temwali mu nsonga y'abakazi? Temwali mu nsonga z'abakazi. Abakazi ebyabakazi byo byabwe bwebyo ebyabakazi byabwe. Era nze omusajja namwewunyaako lumunze njagala okubuulira amazima. Waliwo omuwala omu kino buli nakirowooza kale kyandetera n'okumuweebuula. Nalina omuwala yali mukwano gwange. Omuwala oyo yali alabika bulungi nnyo ng'ono yali afaananira ddala omuwala gwe tulina mu New Zonto abasawo b'essanyu. Tulinamu omuwala Jackie munyirivu nnyo yali afaanana bw'atyo. Bwe naleeta omuwala oyo namuleeta nze nina ensonga lwaki mmuleese. Naye n'okumukwanira n'amukwana. Nange kyenkola omuwala era ne mmwesonyiwa because omuwala tesobola kuba issue. Abo bangi mu nsi osanga ono n'osanga oli gwe munaakwataganya naye endowooza gujja otambula naye mu bulamu. Abaagala nabafaanaganya ndowooza. Teri mukazi Katonda gwe yakutondera ku nsi. Naye omukazi atunulira omuntu n'agamba naye tukwataganye mu ndowooza pulaani gye nnina gy'alina ne mukwatagana mu birowoozo olwo ne muwangaala buli omu n'atandika okukola munne by'ayagala. Todda ku munaana bo n'addanga ku munaana ojja kumbuulira mubaddewa. Naye tombuuza nze tombuuza gye nva nedda. Abe ng'ali aweya kati kyekyo kye bakola ekikola obufumbo kukwatagana ne gurupu zino eza comedy ne music byonna kukwatagana mulina we mwawukanya mu ndowooza. Nali I was a very good advisor to that man. Namugamba ekyo bwe kikola kijja kukola bwe kiti. Nfuna bulungi yabirabangira n'abitegeera nga bimugambye bituufu. So kubimu ku byatwawula okukyusa obutakwatagana mu ndowooza kikulu olw'olumu wansi niwaayiro tukole bwe tunogamba nno kimu sente nayo yafuuka fakita nga amazima gabuze ekyobutaagala kubanga lunaku lumu infakiti waliwo ekintu ekyanyiza ennyo omukulu oyo. Lunaku lumu namugamba naye lwaki abantu bano buli omuntu omuwa opportunity n'abaako ekintu ng'akiyiiya nga kike naye nga tukikolera wamu nti in case singa bwe kyakumakya ne batugamba nti omusajja bambi yafunyeemu obuzibu yakitwala infakiti nayogera ekigambo kankyogere namugamba singa bukya olunaku lumu ne batugamba nti Sabazonto agudde eddalu. Kitegeeza ne gurupu yonna ero egudde eddalu tetubeewo kye tukola. Nze nzikiriza twandibadde tuteekawo embeera nga ne bw'oba toliiwo tusigala nga tukola ki nga tukola naye nga tetukayanidde percentage nti nange nayiyiza kati nange yali wali agala esigale era kyali yali naye akimanyi. Issue yange teyali nnyo ssente naye ate ne ssente efuuka issue lwaki totunnyonnyola ekintu kye tutali nti twajja kukupakasiza oba twajja kupakasa nti nga tukolera ggwe tuli bakozi bo no twajja kukolera wamu kunoonya 10 ne tukikkaanya nti ofuna 10% n'ono afuna 10 n'oli afuna 10 lwaki at the end of the day olaga nti twalinga abakolera ggwe. Sabakaki wangisebo okusinza ku interviews z'osembyeyo okukola n'emintu egizya gikolebwa na buli kimu to confusing abantu. I'm not confusing okulowooza nti wabadde ozzeeyo ate n'otaddayo. Oli ye yalimbye ensi ye yalimbye abantu n'ateekako omutwe gwe mu interview bw'oba ogiwulidde mulimu ekigamba nti kati nkomyewo oba ye yambuuziza gwe wawulidde nga tuwogerako oba nga yambuuza nti Sabakaki okomyewo tukole oba wawuliddeko nga nsaba mu bantu mu lujjudde nti mbadde nsaba okomyewo tukole. Era abakumbuuza wali mu kamera ye nnyini nandi mugambye nsobola okujja singa oba okyusizza emmeeme yo n'obeera ku mazima n'obwenkanya nga toliimu bukuusa na bukulupya nga bukuvuddemu n'okwagala obuteerungiya nnyo mu bantu n'oba nga kyoyogera kyofaanana ng'oggyeko ebyo by'omenye. What could be the good deal? Deal yandibadde gy'ogamba nti ekuzzaayo n'ogamba nti eri tewali kisobola kunzizaawa Sabazonto okoleka nga it is a business. Onfuna bulungi nti Sabakaki kati sina kye neegomba kukola na gurupu ya Bizonto mu Uganda wano okuleka nga muzannyo nti nga bwe twakola Bendegere nti ng'era alabi n'agamba nti eno feature ya featuringa ngawo bulungi akomewo awo nzijja nga tusasena kutuula wansi nti ojja kunzanyiranga ku lw'omukaaga ne ntunula eno mu bannanga abasawo b'essanyu tekuliko puroguramu. Okay kale kye ngenze okukola eri kiyambirawo eno bendi nabo. Nze samanyi siri selfish kuba nga nerowolezaako nzekka nti bannange bagenda kumpa n'obukadde buna buli lwe nnaakola naye munzikirize eno ndeeteyo obubiri. Onfuna bulungi so kyekyo kyennyinza okunnyonnyola naye okuddayo mbu ntudde kubanga eri napakasaayo twafuna n'abapakasa abaliyo Mbabali ne Sabazonto be bamu ku ba founder members. Jajja Zonto nange be bamu ku ba founder members be bayagala teffe tukere tuwandiike ebbaluwa ezisaba okuba abapakasi mu company gye twatandika. That is the stupidity of highest order. Omuntu yennanga alina okutegeera kuno okutalina kwa myoyo olina kutegeera kuno okusome ekyo kyangu kyakumanya kutegeera
ti kampani eno yadde tube tukisuule fomo ne tukole bwetu ne bwetu tweterewo amateeka aganaalungamya ekibiina kisigale nga weekiri naye gwokedde ku makya okoze nga bw'olowooza olina ebivulu byogenda okukola mu Amerika bano mu Uganda njaba wange emitwalo 10 ebivulu emitwalo 10 ng'okoze nekivulu kiwano kakati nga tumaliriza Queen Zonto omuntu wanjulira ddi Queen Zonto ono ku lunaku olwokutaano benjagala okubanga mbanjulira ekyana ekiwala embeerera officially naye bw'oba oyagala okirabako nsobola okugamba nti jangu okirabireko ku lunaku olwo tugenda kukola official unveiling ey'abasawo b'essanyu nga tukyusa erinnya okuva ku New Zonto ngaffe tuleme kutambulira mu kisiikirize kiri ontegeera era ensi njagala okubategeeza nti tetugenda kukola same style but different jokes kubanga obwongo bwanjawulo omuwandiisi asobola olaba ekintu kyekimu naye oli n'akiwandikako mu ngeri yanjawulo ekyokubiri mu basawo b'essanyu temuliimu aliidinga wankomeredde ku kintu ky'okkola creativity tetugirimitinga okyusiza nnyo abawala ndowooza kasookedde otandika abawala basatu yes kiki ekibatwala abawala asooka yajja n'annimba nti si mufumbo ate gwe wali tayagala mufumbo asobola obba omufumbo naye bwe manya nti nkola na mufumbo ofuna engeri gye mukolamu ofuna bulungi kuba bayogedde amazima n'omanya nti buno obudde alina okuba nga ali waka yafumbidde omwami yafunye ekyokulya naye yalimba olw'okuba yali ayagala nnyo okukola naffe naye byamuviiramu obuzibu omwami ng'amugamba nti salawo kusigala n'ebizonto oba abiri konze nno maama genda mu bufumbo eno tegajja kukuzaalamu beera mu bufumbo omulala ye tetumuwa erinnya erya Lady Zonto alina obuzibu mu kussa alina ekizibu ekyo mu kussa era abasawo be bamugamba nti teweetaaga kutambula kati mulina ebivulu mutambula mu mpewo mugenda mu bende baabasawo ne bakola ki ne bamugaana so kati kwe kufuna ono tulinayo akawala akatono weekali kamulungi weekali munyirivu bamuyita munyirivu tujja kuba tukola naye mu bintu ebyenjawulo omanyi buli muntu aba nekyasobola kati alina muyimbi naturally nga ye kati yo okuyitibwa kwe kuli nnyo wali kati oyo tujja mugatta ne Jajja Zonto babe nga bakola ennungi songa sizakwegatta so kati ono tujja beera nnyo naye ku videos ez'okuuploadinga ku YouTube oba tusazeewo nti on daily basis oba mu wiiki tukola ennaku 3 tujja kutambulanga nnyo wekuuma otya n'otegatta okwekuuma obutegatta kiva ku mutima gwange kubanga ebitundu byange nabyo si bye biri active ennyo ekiri awo lumu na lumu lwenfunamu otuliro liro ate nate bwe tumala tubaawo oluusi nga bukya kati bwe tumala ekyo ne kivaawo ndowooza banange ekunnyonnyodde kuleka nga olina kyobuuza naye mpa ku ssente kusimba muli enkoko sekalala abawa ssente muli ku nkoko za sekalala mulya ate tuli afuufu ezaffe ze lwalidde bangi ate batwita tudde mutugende tukolere obwereere so tuli mu nsi bwetyo naye abavubuka mukole ekizibu kyavuka temwagala kukola avuka tebaagala kukola mutudde wali eri nanti ate n'okukola nga bababba nakyo si kirungi mukola mupakasi ate oli yinayagala adduke n'eggugu ate amalwaliro noona erinnya lyammwe bali bakenuzi ompadde ebizibu by'abagundi babadde obeera nabo Queen Zonto ye mumaze omuyisa mu byuma byonna ebiraga nti mulamu bulungi ono Queen Zonto mulamu kaadi ze ez'obulamu nazirabyeko talina kawuka kasaasanya mukenenya talina yadde kansa talina yadde kasenyiga muwala mulungi nnyo era kati abawala mwe babadde mu industry basaasidde alina kyo takozesa makeup kale tweyanza nnyo tweyanzeege okujjako ng'olinayo akatalekeka bannange nnyongera obbakubiriza okugenda ku mikutu gyaffe omukutu mbagambye genda kusigala nga guli nnyo Zonto World Comedy lwaki kwagatibwako ekigambo World Comedy tukujja kubaawo ku comedy webika ebyenjawulo ojja kusangako comedy nga terina kwogera nga silent comedy ng'ensi zonna zisobola okuba nga zimutegeera omanye olulimi olukyasinza okuba olw'amaanyi mu nsi luno lwa signs so tulabe bingi comedy ow'engeri yonna ojja kuba nga omusangako so mbakubiriza okugenda ku mukutu gwaffe musubscribinge mlikinge omukutu gwaffe ogwa Facebook era nagwo ogenda kusigala nga guyitibwa New Zonto so gendayo tujja kubanga tusharinga wako yo likinga sharinga ebintu bibenga bisobola okubanga bitambula bulungi TikTok account nayo kweri etibera New Zonto World Comedy kama bawo mukisa sigadde nze yanga Zonto owammwe omubwati anyway no wabaddeyo n'okudibetinga
ntoka yabadde bakakalamu agamba kakati olasigala nga yegwe yanga zonto oba onasigala nga leki ne mugamba gwe genda ku Google teekamu yanga zonto gwe banakuwa yoyo tikye kimwe ebyali eri omusajja oli teweepanka nnyo mu nsi nti otegeera nnyo singa abalala ekyo njala nkigambe ggwe mu nsi eno ogenda oyinza olowooza nti otegeera naye ng'obwongo bwe bukoma okutegeera abalala te bo we batandikira waliwo oluko olwali mu bizonto eri mbikugamba nga baleese omwana kyambadde nga nange wendi psychologically bantu kyalinge onfuna bulungi nokuletereka understand bandeeteddeko akaana tufeedinga out balina be bafeedingisa in baatuka ekiseera nga ne profile picture ekyuse bataddeko omuwala nabo babiri mbujjayo nti simanya ne Sabazonto kati nze omutwe kutegeera kwange ebyo nga ndaba era nengamba Jajja Zonto kati kyebakola bwe bati naye tekirina nnyo mulamwa so gye baatusindika mu kabuli twasigala mu kabuli nga twogera dile tuba tusuubira okufuna ku Jajja Zonto mwenna Jajja Zonto musuubire nga twanivairinga tugenda kola anivairinga on Friday suubira Jajja Zonto sawa zina agenda okuwera 4 ez'okumakya nga tuli Butoola mu kibuga Bukoto otujja okubeera twanivairinge era amakage twagala okusigala nga tukozesa wana agasinga okutugata ye UPRS ne bannaffe we bakolera kubanga we watugatta agomaka gaffeffe na tewali asasula kukolerawo eya so tujja kusigala nga tukoleddewo ne wano we tuli opposite ne UPRS wano we tukoledde so we tunagenda nga bali eri then nga tukolera wano bwe banaabeeranga wano nga tuli eri okay yeah tweyanza nnyo tweyanzege tubadde ne Sabakaaki yanga Zonto kati Dokita w'essanyu tubadde ne Simon Peter abeera musawo wa kinansi musomesa ow'olubereberye asomesa enseno atambulira ku mazima n'obwenkanya atakkiriza mu kunyigiriza bantu leero ensi Uganda eri mu kulwanyisa bannakyemalira abantu abeerowoozaako bokka abaagala era mbakubiriza abavubuka infact kambagamba abavubuka bannange togendanga ku street ng'olwana Bobi Wine abeere president oba president wa Bobi Wine bwamuzimbibwamu ekyo nkibabuulira ne mumufiiririra ne mutamufiiririra nzirayo ku kigambo gwe wakiŋŋamba nti abantu abaafa Alda yali yateekateeka nga amafa gaabwe wegatwe gakola ki era tebagamba ensi tekitwala nti bafiiririra Bobi Wine abeere president ebbanga lyabaddewo mubaddewo waliwo baakuze nabo beyenkana nabo emyaka naye kyali tebakiri leero so Bobi Wine temumulwanirira ye already kyamuzimbibwamu nga ye mukulembeze nga bwe nagamba abantu nti omusajja Paulo Kawanga Ssemwogerere abadde president w'eggwanga Uganda paka we yafudde okuva 96 era bwe yafa n'emizinga baagikuba waliwo ensonga eyali ekubisa emizinga ku Kawanga Ssemwogerere okusinziira nga gwe bw'obadde olaba lwaki mwagikuba nti mwensi mugiraba bulala bwe tudda mu bwongo yate ffe ne tugiraba bulala n'okumanya kuli nti kiri kintu kirala nnyo bantu bameka abaafa ku lwa Ssemwogerere mbuulira wawulirako nti basibye